Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Jamila. Yes. Oli otya nnyabo? Ndi bulungi sobola otandika. Obulamu buli butya? Ndi bulungi ddala mpozi. Nteeba. Nfudde amasasi nnyabo, nfudde amasasi. Gano gaako mutwe. Nze kadima. Kadima, bannange neeyanziza nnyo bali kunkubirako. Ndi ne kabogozaani n'amayanja wano. Beka kamala okufuna ne bulungi nnyo wentuula nsikatire. Tandika seseetula tugende. Kati ekiriwo kyali bwe kiti. Nayawukana n'omusajja wange Dokita. Kibuuka Edrisa akola mulago Magumba. Ekibuuka ani? Kibuuka Edrisa akola mulago Magumba. Nikawukana bulungi nnyo twafuna obutakanya ne Nazaala byesagala kuddamu ebyo kubanga kize kigendererwa kya abaana bange. N'atwala abaana bange n'abatwala era kati yabayina kuva 2016 paka nakati. Dokita Kibuuka. Sidda mulaba abaana. Wabula gempulira gali mu nkubo bagamba mbu baguleyo mitiyana kuba twali wano zana twali wano zana awo twali kati nabewubaka ennyawo ngenda kubya poliisi eyo yonna ne balyoka baŋŋamba nti baddawa. Abaana baali bameka? Baana basatu babakutwala ku bonna omulundi gumu. Bonna gumu gempulira mu nkubo nti omuwala wange yatula pisize emyaka 14 bajjo kati ndi balegiri gye ndima ina we 14 we 13 n'owe 10. Mwali mubeeramu ne Dokita ono? Twali tubeera ffenna nafumba emyaka 9 nga muli mu bufumbo. Nga tuli mu bufumbo. Ne mumala ne mwawukana. Obwo Nazaala yali abukontrolinga. Jamila, mukwawukana n'ogenda bibyo abaana n'obaleka emabega. Mama nali nfudde ekiro bannumbagana mama ne mutabani okunkuba okunzita ng'oli mu ennyumba yali nzimbe nga bagyezimbira oba nga bupangisa. Twasooka ne tupangisa ne tubuvaamu ne tudda ewa Nazaala mu nnyumba ya Nazaala nga Sazaala amaze okufa. Kuba Sazaala yafa nga nina omwana ali wa myezi 2 omwana yali awezezza emyaka gyali 3 ne tusenguka ne tudda ewa Nazaala kati tudda ewa Nazaala n'atandika obeera nga yali mu kontrol nsula mu ddiiro Nazaala asula ne mutabani we kati ne bannumbagana ekiro ekyo mutabani atandise okujooga nga agenda okukamala bukamazi kati ne bannumba esula okunkuba mutabani ng'awoza kimugenda mukuba mumenyemenye mutwale mulago mu Magumba nga ne Nazaala n'akutte kibooko saamwera ogwo kyoze nadduka na bwannayiba naye bwe namukonkona nanzigulira ne nnyingira munda kukubira poliisi nalina enamba nalipootingayo oko violence eyo kati nalina enamba wa poliisi ngamba ekibawo kyonna nkubire ne mukubira essimu ne munyonyera ebibaddewo nange emenya ku makyanzi gyawo kati kamakya n'alyoka ajja ate yagenda okujja ng'omwami agenzi nga waliwo Nazaala n'ayogera bingi nnyo n'amugamba tikisoboka gatta mukamwana ne Nazaala wamu era omutabani nno omulaba kati nkeera poliisi era nembiwa transport n'akomawo yakomawo ne tutuula mu meeting nembita brother wange nendeta jjajja wange ne twituulamu n'agamba nti kasooka ayawukane ne maama ngenda musimira Jadda kati mukwawukana awo mweyo process ngenda olaba talina kyazza ambulookize ku masimu bwe ngendawo okubeera ng'alaba abaana nga nfuuse butujju kati nengenda nenziraira ku poliisi natwewuba ku poliisi paka batugamba nti tugenda mu kooti olunaku olwalo olwa kooti yeyansuukawo nensiŋŋana nga akoze abawadde kiyabawadde kati ngenda otuukawo ngaomusikana ngamba byawadde ebyammwe kati okyakola kiwano eno aye by that time nali sirina mulimu being that nti yali dokita nga nze nansi nina clinic tukolamu kati akuwa obudde naye sirina mulimu. Naawe oli musawo? Yes, ndi musawo naye ngamba kati kansuka ne sorting nfune omulimu kati mufuna omulimu era ebintu byongera kuwanvuwa ne nkwako ku 116 ne ripooti yange gy'oli fayiro gy'eri eyo kati nabo ne batandika okungamba bw'ofuna ssente tugende tumukwate mulago naye ndaba nga ati kiri useless omukwata mu maaso g'abapatient atata w'abaana bange ate nga gempulira nga balaga nti abaana babalabako bali bulungi waliwo omukwano nga yabalabako omulundi ogumu n'agamba nti bali mu mbeera nnungi. Yes, ate naye nga information aliwa mikwano gyaffe mikwano gyange twali mikwano gyaffe ababiri nga bagamba abaana bakutebenkana we bali abaana bali mu class bwezi naye nga oli bwagezako nga nti abaana batulageeko ng'akigaanira ddala. Jamila, tajjalaba baana. Yes, gwe kyofa kati kulaba ku baana bo kyokka kyenjagala bakyaganye obba kuba obalabeko. Akyagaanidde ddala bw'omukubira agamba atya Dokita? Bwenkuba essimu yasooka n'ateeka mu blacklist bamugamba amagezi bamugamba omukazi olina abaana be omuteeka mu blacklist bajja kusiba bagambe wamu negative ng'olaba abaana ate n'omuteeka ne black kati yagiteeka ku yeri ne bwenjikuba tagikwata oba mwenda gwakiro oba 10 gwa tagikwata. Okay, Jamila, okuwamuko kwa advise yes sir. Ensonga eno nnenemuko
Ngabo kyogedde. Ate nga nazaala mukambwe nnyo. Sijja kubira dokita saawa zino. Twetaaga ndooza kulaba amaaso ku maaso. Ne twongera ne tulaba engeri tusobola okusinkana mu dokita ono mu buntu kuba gwe maama w'abaana abo maama waabwe tagenda kyuka tebagenda kufunayo mulala. Nga bw'okyogedde yaŋŋamba kaati yatuma mikwano gyaffe abasawo bannange bagamba eyo gyali azaale bangi. Naye nga oyinza ogamba omuntu azaala abangi. Abaana bonna bazaalira mu bububi ababiri nagenda kabutuka bw'omusaayi. Omu Vansala ali primata first born. Myaka 23 mwana muto sizaalangako. Saawa zino bw'otunula bw'oti. Abaana bano obumwami nti bali bulungi bw'oba obawuliza. Yes. Wagenze kuko ku poliisi n'oddayo ko n'oyogera ku nsonga eno. Kati nze ripooti kasana giteeka mu 116 bali kasaba yanka ne batwala ssente ze nga bayiseemu kati ne mbavaako kati ripooti n'ekiteeka ku 116 kati 116 bone baŋŋamba gweoba ofunye obudde ng'otuusizza gwe jangu otuwe ssente tugende emulago tumukwatire akulaga abaana kati bayingizaamu mukwata nze ate nga saagala muswaza. Kituufu. Foshuwe omwami yambererawo n'okusoma obusawo yansomesa obusawo. Omwami so tumuwe ekitiibwa ng'omwami. Nga bw'okyogedde. Mbadde nsaba tugendeko mbawuliriza ensonga eno bagiwulidde basooke batuwe ku magezi ekyo kimu. Ekyokubiri tuyingira wiikendi kati. Ngenda kubakubirako ku simu yange. Twongere okumulungula mu nsonga eno tulabe engeri tusobola okugikwasaganya ne bwebeera wabweru wa mpewo. Kansooke kuleka tufune abawuliza tulabe kye batugamba n'amagezi ge batuwa tulabe nja kuddira. Allah akumpeere omukisa mukwano. Amiina nange akumpeere mukwano. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadima namayandi akukabokoza tusinga ku BFM you Diamond Platnumz watu watugambe mukwana gamba nti my baby kale katulabana mfabali ku WhatsApp tulemu na mukwano gwange batugamba kibateesa ki ku nsonga za Jamila muziwulidde nga bwe ziri bwakwala manzani ntandise naawe. Kadima yenze bwakwala manzani nga ndi busika nanze we mba ndaba omukyalo kimukayanya no bayinza okubanga si baana nga wayinza okubaawo ekirala nnyo ate ekimukayanya ng'omusajja gw'ayagala akomewo naye amukwata empola kubanga akasita abaana bali bulungi omuntu yenna afa kimu baana bali mu mbeera ki nze bwakwala manzani ebusiika kale webali nnyo bwana bwakwala manzani agambye nti alina akasonga kalengeddemu munda mu kyo wangi genze gitamu bale tuweereza bamikwano mama Zaimaya naye nze mbadde nsaba musawo mukyala kakkana amazima abaana baba bali bulungi kimanyi omutima gw'obuzadde gukuluma naye buli kintu kikwate mpola mpola nga ne mukama bw'omusaba ojja kulanga abaana beerese bokka bali kutuweereza bamikwano. Okay webali nnyo mama Desire mugambye nti musawo kwata mpola mpola kandabe mama namwe namaliga Adima bale tuweereza nze amagezi gempa omukyala kasa abaana taata waabwe yabayina abalabirira abaweerera asooka abeesonyiwemu abaana bennyini bajja noonya maama waabwe ffe tukaaba abasajja tebalabirira abaana ate gwe omusajja akututteko abaana ate owoloma bannange atayina mayino katonda gwawe ennyama kadimasula bulungi ze maama namwe namaliga mu katonda kale webali nnyo badde nagamba mulwamutaka myayiziro nagamba nti kadi webali kutuweereza ssebo dokita oyo nze nteesa sinkanibwe maaso ku maaso tulabe nakyo kinaba kyetaagisa tujja kuba nga tukikola tulaba ate mukwano gwange kyateesa messages zino nyingi nondobamu nondobe bannange Kadima yenze bwakwala manzani nga ndi busiika naye nze nandolabanga ono bwakuwateesezza dda tokozesa nnyo namba nnyingi nnyo zanjawulo bwako ojja funa obuzibu Kadima bali kuweereza kazigo mu nnyendo zikize ekipima kyagalizeko biscuit mu nnyendo nyanja mu masho step kale musula bulungi mweraba